ekigambo kino Katonda nakyo kirina obukendeevu. Bw'ogenda wano mu lulimi Oluganda, abasoma ebyolulimi Oluganda, waliwo ekitabo kino amannya amaganda n'ennono zaago ekyawandiikibwa MB Nsimbi ku peegi 138. Ekigambo Katonda, erinnya Katonda okusinziira ku nnono lyo litegeeza ki? Katonda agamba atya? Lubaale Katonda yalina ebiggwa 3 ebikulu: Namakwa, Buzu, Bukule. Lubaale ani? Katonda. Kati ekigambo Katonda wadda mu nnono y'omu Buganda wano abeera Lubaale. Kati etayinza kubeera perfect translation ya Allah. Era bwodda mu lulimi munda oba tukoze bubi, era n'agamba nti erinnya Katonda teryatumwanga muntu yenna. Katonda yali Lubaale wa ddembe nga talina kikangabwa kyonna mu bantu. Katonda yali ki? Yali Lubaale. Kati ffe buli lwogamba nti Katonda, kino abantu bakikozesa because the society has embraced it. Society ekikkiriza naye nga bwoddayo ebigambo ebituufu by'okozesa. Yes. Naye bwoddayo ku origin awali Allah kazibere translation bandisigadde bateekawo Allah nga bamuwandiise mu Luganda naye ne batateekawo Katonda, kubanga ebigambo bino ebimu bina ensibuko yabyo nga si ntuufu. Kati omuntu akkiririza mu by'ennono ayinza okulowooza nti mmwe musinza Lubaale ayitibwa Katonda, which is not right. Kati kino kye tugamba nti erinnya Allah lyerinnya ly'omutonzi eyatonda Abasiraamu, lyerinnya ly'omutonzi eyatonda Abakatuliki, lyerinnya ly'omutonzi yatonda eggulu n'ensi. Kubanga eggulu tulaba limu, lye tulaba lyeryo, enjuba gye tulaba yeeyo, ennyanja ze tulaba zeezo, ensozi era yazitonda ali atya? Ajakyukekyuke ali omu. Kaakati awo we tugambira nti abaffe erinnya lye yaani, ne tugendako mu Qur'ani essula ya 20 aya ya 14. Ana Allah. Yes. La ilaha illa ana. Yes. Fa'buduni wa aqimis salata li dhikri. Anjitokeko. Sura ya 2. Sura Taha aya ya 14. Igamba wait. Sura Taha aya ya 14. Allah atujira ya innani ana Allah. Mazima nze, mazima ddala, mazima nze ddala nze Allah, mazima nze ddala nze Katonda. Kati olaba we nagambidde nti translation yeeno enzivuunula eno eya Katonda kati baggyewo erinnya nateekawo ekitendo. Kati wana ekitendo kya Khaliqu, naye ate wali mu context mulimu Allah. Innani ana Allah. Mazima nze Allah. Katonda wamwe nze Allah. La ilaha. Kati ilaha kyandibadde Katonda. Illa ana okujjako nze ani Allah. Kati Allah Katonda n'atubulira erinnya lye nti abantu bange be neetondera nze Katonda wamwe nze ani? Nze Allah. Kaakati seeka eyo bwe tugisoma omuntu agamba eyo Qur'ani kirina okukola ki? Kirina okwogera. Qur'ani osuubira eyogere ki? Kati katugende mu Bayibuli ey'Oluwarabu. Seeka Bayibuli ey'Oluwarabu eno nagireese intentionally. Kubanga abantu babeera bulijjo batukola ki? Bagamba Allah wa Qur'ani si ye Katonda wa Bayibuli. Balinga abalowooza nti bw'obikkula Bayibuli y'Oluwarabu ogenda kusangamu ekigambo Katonda nga kiri mu Luganda, eky'Oluganda nga kiri mu Luwarabu. Nti ekigambo ky'Oluganda Katonda ogenda kukisanga mu Bayibuli y'Oluzungu. Mu kigambo kiringa omwami wabadde amaliriza katambi ako akakulembedde agambye nti tulinayo Yezu
netubeera na Yesu mu luzungu bayita Jesus owulidde lwaki mu luzungu tuwasigaddeyo Yesu oba Yesu kati oye katemba bakulaga Katonda kyeyagambye wali mu Yeremiya 23:27 bagezaako okubuza waliwo akakundi ko katuulaawo nga pulaani yamulimu gwakunoonya tubuzizza tutya mulamwa kati seeka kansome wano mu Bayibuli ey'Oluwarabu yo egenda kutugamba Katonda kubanga abasajja abo basanga bavuma Allah ne bamuyita buli kigambo ne bamuyita buli n'obatunule n'ogamba nti kati bano ne bamala bagenda wano e Sudaani wano ne babulira yeno enjiri ey'okuvuma Katonda okuvuma Allah bamusawudani Sudaani wano naye nga te ababakubye bakristaayo emira gwe mu kanisa Sudaani ovume Allah olabe oba ovaayo kubanga bakikakasa nti Allah ye yatonda eggulu naki n'ensi yali mbitabo byabwe genda maaso seeka kati bw'osoma wano kitaabu takwini kitabo ky'olubereberye ye Genesis olubereberye essuula esooka n'olunyiriri olusooka atugamba nti fil badai ku lubereberye khalaqa Allahu samawati wal arda Allah yatonda eggulu n'ensi khalaqa Allahu Allah yatonda eggulu n'ensi eno Bayibuli gye tusoma fil badai khalaqa Allahu samawati wal arda eno Bayibuli ku lubereberye Allah yatonda eggulu n'ensi kati ono ne bakuwa erinnya ly'omutonzi ne bw'ogenda mu y'Oluganda bakugamba ku lubereberye Katonda kati ne bakuwa ekitendo ne bakweka erinnya ly'oyo akola ekikolwa ekyokutonda era translation zonna ze bakola bajja bakweka erinnya eryo bakweka erinnya naye kati ono ye tagambye nti fil badai khalaqa al khaliqu samawati wal arda tataddewo kitendo kya mulimo ataddewo erinnya oyo eyatonda era bw'ogenda mu lunyiriri olwokusatu n'agamba nti amara Allahu yalagira Allah liyakun nurun fakana nurun ekitanga kibeerewo ekitanga kibeerawo yalagira nti kun fayakun ekitangala kibeerewo nekikola ki kibeerawo yali Allah amara Allahu yalagira liyakun nurun fakana nurun yakun nur beerawo kiki ekitanga kibeerewo nekibeerawo n'agamba nti wara Allahu nura fastahsanahu wa fasala bainahu wa baina ad-dhalam alagira ekitangaala kino kyawule wakati w'ekizikiza n'ekiki n'ekitangaala wasamma Allahu nura naharan n'atuuma ekitangaala olunaku ama ad-dhalam fasammahu laylan n'atuuma ekizikiza ekiro wasamma Allahu Allah yatuuma Allah yakola ki yatuuma Allah yatuuma Allah yatonda Allah yalagira eno Bayibuli ya Luwarabu kati abalowooza mbu bw'ogenda mu Bayibuli oluwarabu eyatonda eggulu n'ensi mbu ye yakuwa tubasekeredde abalowooza mbu bw'ogenda mu Bayibuli oluwarabu eyatonda eggulu n'ensi ye Yesu tubasekeredde abalowooza nti bw'ogenda mu Bayibuli oluwarabu eyatonda eggulu n'ensi simanyi Elohim tubasekeredde nze ntera okukyalanyinga abantu abo nkuki nga mujje ne Bayibuli oluwarabu yonna etali version zino yes nga waliwo version nga gye bawandiise nga terimu Allah zonna version zonna zibagenda okuleeta nga za Luwarabu kebeere Good News kebeere King James zonna bazivuunula mu Luwarabu bw'osigalamu Allah kati bo ne balowoozesa omukristaayo w'e Uganda Allah Katonda w'Abasiraamu so nga ate ne mu Bayibuli yaabwe Allah ye Katonda y'abatonda era bw'ogenda mu nsi ez'Abawarabu genda e Sudaani wano genda e Misiri genda e Jordani genda e Lebanon ogenda kusanga nga abasajja abakatoliki mu kanisa abasajja abalokole mu kanisa zaabwe mu ekereziya zaabwe mu masinzizo gaabwe basaba Allah kati goli wano oli mu kuvuma Allah simanyi Allah bagenda ne baleeta ekigambo ne balowooza nti
buli Mwarabu Musiraamu. Eno Bayibuli y'Abakristaayo. Abawarabu gye basoma era Katonda yatonda eggulu n'ensi bamuyita Allah. Ne mu Egypt wano webali. Ate ne mu Lebanon mwebali. Ne president wa bamuyita Joseph. Nabadde mbala mu chapter 1 yokka ya Genesis. Esura esooka erinnya Allah lirimu emirundi 28. Allahu akbar. Erinnya Allah mu chapter egi emirundi 28 mu chapter emu yokka. Allah ekyo watutomwalamwa ekyo shekhe badde nyala tutwalako mu ndagaano empya ayinza okuloza ebyo bya ndagaano nkadde. Kansooke nyongereyo Ibrahimu. Bo bannabbi bali okuva olubereberye byali bitya? Wa indama kana 17 seko genda kutuvuuniramu wano egamba etya wa indama kana Abramu fi tasi'ati wa 90 min umrihi. Ibrahimu yaweza emyaka 99 mala kutuukawo dhahara lahu rabbu Katonda namulabikira. Wa indama kana Abramu fi tasi'ati wa 90 min umrihi. Aho Ibrahimu yali yakamaze emyaka 99. Dhahara lahu rabbu qailan. Mukama nalabikira Ibrahimu namugamba ana huwa Allahul qadiru. nti nze Katonda. Okiraba kyekiri kye nakugambye nti bakweka erinnya ne bateekawo ekitendo ebintu byonna ne bajjawo isimu ne bateekawo sifa ne bajjawo name ne bateekawo attribute. Lwaki? Nga baagala kukweka linnya lino Allah. Agambye nti qailan ana huwa Allahul qadiru. Nze Katonda omutonzi obuyinza w'ebintu byonna. Lwaki? Ate nga wano bagambye Allahu tebagambye al-Khaliqu. Lwaki wali bakozesa Katonda kukweka linnya lino Allah? Singa wano bakubadde bakozesa Ilahi oba ne bakozesa al-Khaliqu twandivunudde Katonda. Kati katugendeko mu Isaya. Oyo Ibrahimu oyo ani? Ono Ibrahimu. Mpulira. Tugendeko mu Isaya tuwulire ye Katonda gwe yasomesa ye baali bamuyitaani, gwe yabulira ensi eno baali bamuyitaani, nabo batuleetereyo nga waliwo Katonda simanyi Yakuwa, simanyi Yesu, simanyi Katonda, nga waliwo nabbi yenna yasomesa abantu bakkirizaani. Tugende mu Isaya esura ya 4 18. Isaya eno ya Luwarabu. Owulire abantu nga bwe bajja bakweka erinnya ly'omutonzi balibuzeebuze balikweka abantu balina okumanya nti eyatutonda ye Allah. Naye kati kuno twabanywezezza eno Bayibuli yaabwe ya Luwarabu. Egamba bweti biman tushabbihuna Allah wa biman tuqarinunahu. Kale ani gwe mufaanaganya Katonda? Olaba wanagambe biman tushabbihuna Allah wanalese erinnya ani ate wano ne bavunuza mulimu ani gwe mufaananya Allah era ani mufaanaganya era oba kifaananyi ki kimuligeraageranyako. Wa biman tuqarinunahu ani gwe munageraageranya ne Allah. Allah talina kimufaanana, Allah talina kimupimapimako. Walaysa kamithlihi shay'un. Kati erinnya Allah balikwese baligyewo mu Bayibuli y'Oluganda bataddewo Katonda, bataddewo mulimu. Erinnya lyoyo Katonda oyo ayogerwako awo yaani? Kati wano bakuwadde erinnya Bayibuli ya Luwarabu, erinnya ye Allah. Takomyawo genda mu Isaya 42 line ey'okutaano. 42 line ey'okutaano. Owulire kati embaga wano embadiya
eno Bible ya ruchi ya Luwarabu egamba basanze Bible y'Oluganda Isaya na mobile line ya 5 tuli mu ya Luwarabu egamba etya hadha ma yaquluhu Allahu rabbu khaliqus samawati wa basituha bwati bwayogera Katonda Mukama yatonda eggulu nalibamba olaba akati wano aleze bitendo akwekalinya ne wanagambye hadha ma yaquluhu Allahu Allah kyeyayogera kyekyo kigambo kya Allah kyeyayogera ng'agamba ki rabbu khaliqus samawati wa basituha Rabbu kati kiki kyalibadde kivuunwa kiri Katonda khaliqu samawati wa basituha eyatonda eggulu n'alyanjuluza kati wano ne bakweka erinnya era kasomero ddamu osoma Oluganda omukubuuza ekibuuzo olabe embaga bwati bwayogera Katonda kati Katonda yani bwati bwayogera makanika makanika linnya lya mulimo Mukama makanika talina linnya bwati bwayogera makanika ani bamakanika bangi ani bwogamba Mukama Mukama wowo ku mulimo yatonda ebyo byonna bagezaako kukweka nalibamba togolaba wano yalikiriya hadha ma yaquluhu Allahu rabbu khaliqus samawati wa basituha Allah kati gonosanga omukristaayo wa Uganda ngali mu kuvuma Allah era ebyo bikoma wano e Uganda nze mbabuulira mmwe mudde ku layini abo ababajja ku layini ebyo tebisukka wano e Uganda tuli ku Dawa TV Uganda temwerabira moto ya Faith it is Islam for all sekagenda maaso tugendeko mu Isaya mutukyali 45 22 45 bawulira balwagala nnyo luno balwagala 22 pulira iltafitu ilayya wa khulusu ya jamia aqasi al-ardhi lianni ana Allahu wa laysa hunaka akharu Allah mutunuulire nze mulogoke mmwe enkomerero z'ensi zonna ez'ensi kubanga nze nte Katonda olaba lianni so tewali mulala lianni ana Allahu wa laysa hunaka akharu teri mulala yenna nze Allah tewali muki mulala yenna kati abagamba Katonda ate khaliqu bwe tuteeka wano khaliqu oba n'ateekawo ki kubanga kino kitendo kya butonzi kikyandibadde kimakinga ne Katonda naye wana erinnya lyerize erinnya si kitendo lwaki wano bateekawo kitendo si linnya 49 tweyongeddeyo 49 kyali mu Isaya wagambye wati nagamba nti tadhakkaru al-umura al-ghabirata al-qadimata lianni ana Allahu wa laysa akharu tadhakkaru mujjukire ebigambo ebyasooka ebyedda kubanga nze Katonda so tewali mulala naye tulinga wano ey'Olwarabu erikiriya lianni ana Allahu wa laysa akharu kubanga nze Allah so tewali mulala kati bwotateeko Katonda linnya lya mulimu seeka mudagana enkadde kanve wagambye tugendeko mu mpya jukira twagambye Yesu abantu abayigiriza erinnya lyani ya Allah lya Katonda kati mu Bible ey'Oluganda tebana batugamba linnya lya Katonda lyali linnya ki mu Bible ey'Oluzungu tebana bakutugamba linnya lya Katonda lyali linnya ki naye katugendeko mu Bible ey'Oluwarabu al-Injilu kama dawwanahu Luqa al-Injilu kama dawwanahu Luqa 18 laini ya 18 gamba wati Luqa 18 laini ya 18 jituuse munange kati abantu osanga wana Uganda kusuti nga bavuma Allah nokatunuulira nogamba kati bane kibatawanya ki
kutegeera jasiro lemi kye kibatawanya kati bali kubikwata bukyayi bali kubikwata ebyobukyayi basobole okusigaza kiki bwe banasigala balembeka ekibatawanya kulembeka ligamba bweti egamba etya wasaalahu wahidun min arruasai qailan n'omuntu omukulu omu n'amubuuza ng'agamba nti ayuha almuallimu salihu waigwe omuyigiriza omulungi madha amalu li aritha alhayata alabadiya nkole ki okusikira obulamu obutaggwaawo walakina yasua qala lahu naye yesu n'amugamba nti limadha tad'uni as-salih ompitira ki omulungi laysa ahadun salihan tewali mulungi illa wahidun okujjako omu wa huwa Allahu oyo ye ado Katonda ono bateekawo Katonda ono Yesu ababulidde erinnya lyani lya Allah ababulidde erinnya ly'omutonzi nga ya Allah nebagenda nga babikyusa walakina Yasua qala lahu limadha tad'uni as-salih laysa ahadun salihan illa wahidun wa huwa Allahu oyo gwe mbagamba oyo gwe mbategeeza ye Allah Yesu yasomesa bino Katonda w'eggulu n'ensi naye batuuka mu ndagaano empya erinnya ne basuulira ddala eri tebayagala kumanya bagende mu y'Oluwarabu erinnya mwe liri Yesu yasomesa linnya Allah mu Luka 18 linnya 18 ate lino erinnya bye tulabye okuva eno ku lubereberye ne tujja ku bannabbi ab'enjawulo ne tujja ku Yesu katugendeko mu bamalayika mu ggulu nabo batulage nti bamalayika mu ggulu baali basinza Yakuwa oba baali baweereza Yakuwa tuwulire nabo bagamba ki ye Oluwarabu egamba bamalayika mu ggulu basinzaani baweerezaani genda mu kubikkulirwa 7 layini ya 11 natuuseewo otuuse tusimbule simbula wajitama almalaikatu jamian ne bamalayika bonna baali bayimiridde hawla al-arshi nga beetoolodde entebe wa ma'ahum ash-shuyukh n'abakadde walkainatu alhayatu al-arba'a n'ebiramu ebina wa kharru ala wujuhihim amama al-arshi sujudan lillah ne bavuunama amaaso gaabwe mu maaso g'entebe ne basinza Katonda sujudan lillah wano ne bavuunamira Allah bamalayika mu ggulu basinza Allah baweereza Allah kati lwaki wano mugamba Katonda lwaki temuteekako linnya lyoyo lwaki muteekako linnya ly'omulimu mu document sheikh eziri fomo tuteekako linnya lya mulimu togenda kunoonya passport e Uganda ng'ogamba nti nze driver nga bagikuwa erinnya ly'ogwani nze driver erinnya ly'ogwani nze makanika nti omusajja nalija ekizibu sokodde wali kupembeni kakati mwe lwaki mu biwandiiko bwe biti ebiri fomo lwaki mukozesa linnya lya mulimu ne mutakozesa linnya lye ery'obwebange mukweka lyaki kati bw'otunuulira bayibuli ey'Oluwarabu sheekhe eri very clear era bano abagamba nti Allah wa Korani simanyi siye Katonda wa bayibuli tubasekeredde tukyabasekerera ekigambo Katonda attribute linnya lya mulimu naye omuntu oyo aba ayina erinnya lye makanika ayina erinnya lye ye John ye Tom ono Katonda erinnya ery'omulimu erinnya lye ery'obwebange yaani mu byawandiikibwa byammwe nga tuwunzika essebo obuwunzikidde nakaki
akatalekeka nze nja kusaba abalabi ba Daawa TV bonna nti tuddeyo ku nnono tutule wansi tusome nga Bayibuli bwegambye mu Yeremiya 23:27 nti waliwo ka gurupu k'abantu abagezaako okukweka erinnya lya Katonda nga babuzaabuza abantu tebagala balaga erinnya lya Katonda ettuufu. Twegendereze nnyo, kijja kukola bubi enkya ng'oli awo oli mu kuvuma Allah, oli mu kujereegerera Allah, ate ogenda okutuuka mu maaso ga Mungu nga Allah oyo gw'obadde ovuma ne mu Bayibuli yo yalimu, yatonda eggulu n'ensi, ye yatonda buli kimu. Yesu gwe yasomesa era n'erinnya n'alibagamba nti ye Allah. Kijja okunzika nakyo. Tuli ku Daawa TV Uganda, ogwo eyo topic tukyagitwalira ddala mu maaso. Leero ebadde introduction, leero ebadde kiki nyanjula, twanjudde bwanjuzi waggulu katugenda tandika okutematema bye muleeta nga byagala okwawukana nani ne Allah. Tubalage nti ezo nsonga zammwe ezikoze eki zemuganya okukola ki okutegeera. Ntegerekese bulungi zebateekawo okubuzaabuza insha Allahu taala mu gundi yaffe gye tugenda okuddako okubawa yakubalaga nti buli kimuleeta nga mwagala okwawula Allah ono naki nebyemusinza eyo ntegeera nga mweyakoze eki yayewunzise insha Allahu taala. Olinako okubyawo ne kansiiwamu ne kano kankayiseewo okumanya nga bano abasajja bazibu. Bw'osoma mu Matayo 27 layini ya 46 bakulaga nti ku ssaawa ey'omwenda Yesu yali ku musaalaba n'agamba nti yagamba Eroi, yagamba Eri. Eroi yali eri mu Makko. Kati mu Makko 15:34 ate awo n'agamba Eroi lama sabakthani. Oba reporting ekintu kyekimu naye Yesu gwakaabira erinnya lyakyuka. Eri mu Matayo, Eroi mu Makko, Eroi ya Luzungu. Ate mu Luganda mu Matayo Eri mu Makko Eroi. Ate bw'ogenda mu New International Version ye kugamba mu Matayo ne mu Makko yagamba Eloi ekya Eri tekiriyo. So bali mu New International bakisuula nga ekyo kikookere mu New International bo bamaintaininga Eloi. Bamaintaininga Eloi 27:46 Eloi. Era bw'ogenda wano mu Makko 15 layini ya 34 era bo bakimaintaininga 34 Eloi. Ne bw'ogenda mu zino version z'endala eno mu Matayo yali Eri mu Makko ye Eloi. Bagezaako kukweka kati eno international version nti yalimu ate amanya gaawukanirawa lwaki akaabira banjawulo eri akaabira Eri ate n'akaabira Eroi. Ate bw'ojja mu eno African Bible ate eno egamba nti mulimba yakabira Heroi si Eloi with the H. Kakati n'ogamba tuli kuki si kati kino. At the 9th hour Jesus cried out in a loud voice, Eloi. Allah akbar. Moja mozine egamba Eloi. Eloi. Olwaki nakugambye eriko Allah bakwokereko ekimaaso ate bw'ogenda mu Luganda negamba Eroi. What is all that? Bagezaako okukola ki? Okweka amazima. Naye byonna babikole erinnya Allah. Bayibuli y'Oluwarabu yiino eriggyeyo bulungi nti Allah yatonda eggulu n'ensi, ye mutonzi wa buli kimu, era lyerinnya bannabbi bonna lye baasomesa, era lyerinnya Yesu lye yasomesa, era lyerinnya bamalayika mu ggulu lye yakola ki? Lyamanyi.